Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe etibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Katunaku olwaleero mulimu abakyala abavayo ne bagamba nti nina omusajja wange ayombayomba nnyo, musajja wange ankuba buli kaseera, musajja wange simutegeera. Ebiseera ebisinga abasajja abo njagadde mbalage ekiviirako abasajja abo okubeera nga bayombayomba, okubeera nga babayisa bubi, kwegamba omusajja nga tategeerekeka, enneeyisa ye nga yangerigeri. Kale njagadde nkulage omusajja omwavu obuntuntu bw'atera okukola oba enneeyisa gy'atera okweyisaamu, naddala ng'ali ne mukyala we oba ng'ali n'abantu be naddala mu maka ge. Kale kisookera ddala omusajja omwavu abeera ayombayomba nnyo buli kaseera. Ekyo kye njagala mumanye. Omusajja omwavu abeera ayombayomba nnyo buli kaseera n'akataliimu kamuyombya. Omusajja omwavu abeera ayombayomba nnyo buli kaseera. Kati n'olwekyo mwe abakyala abatera okuŋŋamba ebintu nti abasajja bammwe bayombayomba buli kaseera, ayagala okunkuba, ankubiriza, anvuma buli kaseera, sooka weetegereze bbaawo ali atya ku nsonga eyo nga bwe nkugambye nti omusajja omwavu ayombayomba nnyo. Ekintu ekirala, omusajja omwavu abeera nnyo n'entondo. Simanyi oba ekyo mukimanyi? Omusajja omwavu abeera nnyo n'entondo. W'entondo asobola okukola ebintu eby'enjawulo ne bikusobera. Okugeza osobola omugamba nti mwami ngutereddeyo amazzi mu kinaabiro, n'akudda bulijjo ggooga ntwalirayo. Ebiseera ebisinga aba n'enjogo etategeerekeka. Ebiseera ebisinga omusajja omwavu yeekubagiza buli kaseera. Aba yeekubagiza buli kaseera, aba alaba nga atafiibwako. Omusajja omwavu anyiiganyiiga buli kaseera. Ekyo kye njagala mumanye mu abakyala, mulina okwetegereza abaami bammwe. Kigambo kimu bibiri ng'anyiiga, kimu bibiri ng'atandika kuyomba, kimu bibiri nja kukuba, kimu bibiri nva mu maaso, kimu bibiri mukazi gwe wantama, kimu bibiri oba baakuzaalawa, kimu bibiri oba ani yakundabira. Okitegeera kwegamba omusajja omwavu anyiiganyiiga nnyo buli kaseera. Ekintu ekirala, omusajja omwavu aba n'obusongasonga bwe yeekwasa obutaliimu, aba n'obusongasonga nga bwe yeekwasa mu bintu ebitaliimu buli kaseera, n'aba ng'akweronda buli kaseera, yeeronda kino yeeronda kiri, wano wakyafu, mukazi gwe oli mukyafu, abaana bakabakaba buli kaseera, lwaki tojja wano baana bo. Kwegamba ebiseera ebisinga omusajja omwavu aba n'obusongasonga, omusajja omwavu aba n'obusongasonga obutaliimu bw'aba akulaga buli kaseera. Kyekyo kye njagadde obbalaga byebyo omusajja omwavu engeri gye yeeyisaamu. Kye njagala obbagamba mu abasajja nga muli mu mbeera bw'eti, ebizibu byo ng'ebizibu tebiggwaawo, naye embeera eyo gy'obeera oyitamu olina ofuba okulaba ng'ogifuga. Ekyo ky'olina okumanya. Kwegamba ono omuntu, omukyala ono gw'oba naye tomuteekako busungu olw'okuba nti oli mwavu oba olw'okuba nti oli mu mbeera etali nnungi. Kiba kirungi buli w'obeera n'omukyala oyo musalire wamu amagezi. Muva mutya mu mbeera eyo? Muva mutya mu mbeera ey'obwavu? Tugenda kulya ki olwaleero? Naye buli omukyala wakugamba nti mwami tewali mmere, n'omutabukira, n'omukuba, n'omuvuma, oluyombo ne luvaawo, just kintu kitono nnyo kyakugambye ne muvaamu ebigambo nga biyitirivu. Kati n'olwekyo mufube okulaba nga mufuga obusungu. Omukyala ono gw'obeera ovuma oba gw'obeera otabukira abeera asobola okukuyamba bulungi nnyo okujja mu mbeera eyo gy'obeeramu. Newaba nga akuwadde bubi magezi nti mwami tukole tuti tufune kasente, tukole tuti tujja kuva mu mbeera bweti, kiba kikumala bulungi nnyo okuva mu mbeera eyo gy'oba oyitamu. Kati n'olwekyo abaami kyemba kisookera ddala kyembasaba mulina okukola mukole nnyo. Ekyo nkibabuulira. Ate ekintu ekirala mu abasajja kyembabuulira, kya bulabe nnyo obeera oli mu mbeera etali nnungi naye ate n'ozaala abaana nga bayitirivu. Ekyo nno kiba kya bulabe. Kale osobola okubeera ne mukyala wo ono naye muteekemu pulaani naddala mu kuzaala. Omanya nti enfuna yaffe ekyali mbi. Fuba okulaba ng'abaana ozaaleyo omwana ng'omu oba abaana babiri. Kwegaba ogenda ng'otereera kw'oyongereza omwana omulala, naye osanga nga embeera gy'olimu si nnungi, n'oba n'omukazi asooka ate n'ogattako n'owookubiri. Ekyo nno kiba kya bulabe. Beera ne mukazi w'ono omu mutetenkanye muyite mu mbeera eyo
gye mulimu akadde ako kuba obwavu bubi. Ekyo nkibabuulira, obwavu bukambwe. Mulina okimanya ekintu ekirala nti omwavu ayagalwa nnyina. Ekyo kye mulina okumanya, omwavu ayagalwa nnyina. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati n'olwekyo mufube okulaba nga mutetenkanya, temweggyako bakyala bano. Oba omukyala nga wamuwasa mu bwavu oba mu mbeera ey'okutetenkanya, omukyala oyo fuba okulaba nga buli kizibu kyonna ekikulumba nga n'omukyala ono omuteekamu. Kijja kuba kibayamba. Kwegamba buli kizibu kyonna ekijja mu maaso g'omusajja, n'omukyala ono kimuteekemu, amanye tajja kusaba bintu singa onaaba omubuulira embeera gy'olimu. Kuba abasajja basinga mufuna ssente ne muzisirikira oba ne muziwamu abakyala abalala oba ne mukwana abakyala eyo ebbali. Kiba kirungi nnyo n'omanya nti omukyala n'amanya nti omwami wange talina bulungi ssente, olunaku afuna 5000 oba afuna 3000, ne tujja kutetenkanyiza ku ezo. Kijja kuba kirungi nnyo omukyala oyo singa onaamuteeka mu pulogulaamu zo, kijja kuba kirungi nnyo nnyo. Ekyo nkibabuulira. Oba oyagala okuva mu mbeera eyo etali nnungi, mujja givaamu ng'olinamu n'omukyala oyo. Abaami abasinga mubeera n'abakyala mu mbeera embi, naye w'ofuna akasente ate omukyala n'omuddukako, ate n'ofuna abatamanyi wa ssente gye zivudde, n'ofuna abo kwegamba bagenda okuzikulyako obuli. Abasajja ebiseera ebisinga empisa eyo mugirina, mbalabyeko abawerako ng'ava n'omukyala eno wansi nga baavu mu mbeera enkambwe, wafuna akasente ate ono omukyala n'amusuula ate nga muzaddemu n'abaana. Ekyo nno kiba kya bulabe. Kye mbasaba mutunuulire nnyo, tunuulira nnyo omuntu ono gw'ovudde naye mu bwavu. Kijja kuba kikulu nnyo. Omukyala oyo gw'ovudde naye mu bwavu abeera agenda kukuzimba bulungi nnyo, abeera agenda kukwata bulungi ssente zo, aba ajja kugaggawaza olw'ensonga nti ennaku aba agimanyi gye muvuddemu wansi eno. N'olwekyo tajja kuba mudiibuuzi, naye buli w'omuddukako ate n'ofuna ono gw'ofunye mu bugagga, ebiseera ebisinga omukyala oyo ssente we zinakuggwako agenda kuddukako. Ekyo nkikubuulira. Bw'onaayavuwala omukyala oyo gw'ofunye mu bugagga agenda kuddukako. Nga bw'omanyi nti omwavu ayagalwa nnyina, teri muntu ayagala muntu mwavu. Ekyo nkibabuulira naddala mu abasajja. Ekyo nkibabuulira. Bw'ofuna omukyala n'akugumira, bw'ofuna omukyala n'akugumira, n'agumiikiriza, n'akuzaalira nga muli mu mbeera ey'okutetenkanya, omukyala oyo olina kumwagala nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kye njagadde twogerekokko naddala mu abaami, abakyala abo mubayisa bubi. Mubayisa bubi nnyo 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 nno nga bwe mukiwulira. Abakyala mubagoba. Omukyala ovudde naye wansi eno nga muli yala, n'ate w'ofunamu omukyala n'omutabukira, n'obeera mu kumukuba buli kaseera, n'omulangira. Ebiseera ebisinga nno nze ka mbabuulire kino, ebiseera ebisinga abasajja batera okutabukira abakazi nga balina ku ssente. Omusajja oyo omanya ssente abeera ateebye enteebe. Ebiseera ebisinga omusajja bw'ateeba obuteebi ssente, obeera osobola okumulaba enneeyisa ye. Taba musajja wavunaanyizibwa, naye omuntu akoze obukozi n'afuna ssente ze mpola 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 n'agaggawala. Ebiseera ebisinga abaami abo babeera bantu balamu, abamukwata mpola. Naye bano bwe mulaba abooke nadde eri n'anywa omwenge n'akyakala n'akola ki, ebiseera ebisinga ssente baba bateebye entebe era budde bwonna ziba zisobola okukola ki, okumuggwako. Oba olina okwegendereza. Bintu bibiri omuntu abeera bw'atyo, watafuna bulwadde ssente zimuggwako. Abantu ababeera bwe batyo nga buli kaseera abuukabuuka, talabirira bantu be b'abeera nabo, kyokka nga te ssente azirina. Bwe kityo bwe kiri. Kye njagadde twogereko bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.